mwafuluma mu Sseruganda kakene mabega moto yalinamu ekisiige bino ebisiige bye basiiga ku canvases bibeera ebyenjawulo lori nga asembera mpola nga yeteekateeka nvuka mutototo era bw'atyo n'alinnyalinnya amadala n'atuuka ku mulyango g'amaka gano tuke bali n'akonkona kyava akebera Brenda syagala kwerabira okay Brenda waliwo na mukadde yajja naggulawo Mrs. Doyle? Mukyala Doyle. Can I help you? Nkuyambe. Dodge from Anti nze bampita Dodge okuva mu Art Gallery. Kino ekisiige kya Mwami Doyle. Mwami Doyle he bought last week. yakigula wiki emu eyise emabega sombadde nze kiderivalinga. Ogamba bba wange Benjamin Doyle. Kalina ekyewuunyisa ekisiige kyabadde alese agambye nti omwami ayitibwa Benjamin Doyle yali yakisasulako kati abadde aze kiderivalinga naye agenza otuuka mu maka nga namwandu amugamba nti baawe yafa. Kirwena amugamba trade yali akisasuddeko so kati balance mbadde nyina okumukima nga akoze delivery. Tiwali kyakola. Mukazi oti yali surprise okubanga bawe mune yali yagala ebisiige kyakola n'amusasula sente. Balance yali asigaddeyo. Sseruganda n'avaayo. Lodi ono golaba muyiya naaje. Muyiriwi hasira nga bano bakaluvini. Yajja dajja ku yafeesi nawe sekuritali yo business letter kono business letter kinawe mpandika bankalwa kuandikira mange kumpa kasete gwe tokyansasula toyina sente waliwo amasimu gonna amasimu g'abakubye babanja abo bagambe ni mufu ekyo nno kijja kubeera kyangu eri omuntu omukonaani waliwo agenda okutta olw'ensonga akubanja lentu wa myezi 6 oyo agenda kutta kakino ng'avuddeyo Across waliwo engeri ya restaurant yajje bali ali mu kusoma mawulire ono yamugamba ozijukiza kitange gwe ne kitange mwagala nnyo osoma obulango bw'abafu mu mawulire mugambye nti ozijukiza kitange mugwe ne kitange mwagala nnyo osoma obulango bw'abafu mu mawulire kati waliwo omwami yali ayitibwa Eugene Pilato yali afudde naye musajja w'amaanyi lodi wamala okumusomako n'ekimotoka kye kiri awo kwegamba kisobola okutambuzaako kimasitanga ngajja kere yakwate kubo n'avuga emmotoka n'agireeta mu maka agali amanene amalala eva ye buli lwabaako waalaga emabega mmuto mbeeramu ekisiige yatuuka n'apaakinga pembeni ziba teziri busa waliwo yamukoona emabega kuza amaaso okwekkaanya mwalimu omukyala nonna kyaki yali akoze teyeeseka nnyo kyamaanyi kiri awo yagamba kimu ups nomwana akwate kubo n'ayitawo n'agenda wadde okujja amwetondere si bukatambula butambuzi ne kajja ene wafudde omuntu yagamba owange sigenda keesibako kasemuro kati kagikyankalanyizza nnyo kyamaanyi kiri awo kakalino nga kayitawo bwe katyo nga katuuka ebbali ku mulyango nga kakonkona ne Sseruganda nga jjanga ayimirira ku mulyango ng'akatunulira butuufu katunulira okubeera ak'ebbeeyi kusa kubye kambadde engeri gye kawunya n'ebisigadde byonna ne kaba ne kamutunuulira nako ogamba otya konkiita mukyala kana bambi osobola okuyingira aba ayingira ino service eri private njagala kusiikana Mr. Paleto otegeeza Elsinia Paleto nti ye ekyo nga tekigenda soboka munnange waliwo yabuuza konkiita kiki nze bampita Art Dodge okuva mu Art Gallery eri ku Lincoln Street Paleto yaguze ekisiige kino wiki eyise emabega bambi yabadde akisasuddeko so kati mbadde nkoze delivery namugamba yingira musaba namugamba yingira tewali tabu kali gana amaka omwami gwe yasomye mawulire yafudde yabadde musajja w'amaanyi zibali ziri busa waliwo yasembera nasooka amutunuulira okiraba oyagala nzikirize mu kitange kyekisiige yakiguze mbadde simanyi nti yabadde kitaawo kayinza okubanga kano si ke kaseera akatuufu naye yakigula mande eyise emabega mu Art Gallery yange kyewuunyisa kubanga lasimande kitange yali mu ddwaliro kiri yakigula atya ngambye mande eyise yes oba osanga kyekussa ku mande 2 emabega nze kyemanyi nti lwali lwa mande What's definite is you're a son of a bitch. Nze kyesobola okugamba nti oli son of a bitch. Dead man. Mu butuufu tolina respect eri musajja afudde. Famire eri mukaaba eri mukungubaga ng'ojoosi ne kamanyi oyagala tubba. I'm gonna help you on. Oli wa mukisa. Ngenda kuyamba osobola okugezaako okutegeera kye bayita okubonaabona. Ba ekisiige ennyondo. Kakino n'amanya kalabaaye.
oba osanga balance nyinza okumuleka ye balance already yali asasuddeko. Father hated modern art. Kitange yali tayagala kibayita modern art. Made it. Yagambanga abakolanga modern art bali basiru. Bought it. Era kyovulaba Fuckers. mbona abali bakola modern art bali bashakazi. Abo bajja kunyambako. Bano yes abo bagenda kunyambako. Your face is gonna look like a Picasso. Yamugamba we banaakumalira we bati face yegenda tulange ya Picasso. Soul and big. Ensonga ekituufu kiri nti waliwo misunderstanding. Father's name was. Buso gambye kitaho yani. Tegedde kalabaye. Kokujja ayitemu. Ogwo muzengwe bwatyo wabba abantu. Asoma mawulire n'atoma obulango bw'abafudde. N'amaana akwate kubona ayiteyo n'abagambo wayi. Omugenzi yabadde akoze oda y'ekintu kino yasasulako mbadde nkimeka balance. Ku luno nazze watagika. Bamutayiza. Aze mu maka g'ababafiya. Ekyebuuza agenda fuluma atya njagala olabe. Yajje bali n'asooka akuba akabonero. Yalina okwekaza. Agimanyi wano tebasobola kulwana. Waliwo abagenyi bangi ab'enjawulo. Wano tebasobola mukwata tebasobola kulwanirawo. Kati ateteeka nyambira kyava alengera kannakyala kano. Nyamba sooke nnyingireko wano. Ngajja. Mbutuufu yeebuuza ngeri gy'afuluma amaka gano. Ne wafuluma ejjumba. Ennyumba yokka alina osooka okuyiya ofuluma ejjumba. Ati munnaye ono yena mwandu nga bitalo munnange. Nakyaba mmanyi wano. Anti webale kujja Betty. Weeraba Jean. Weeraba munnange. You have my deepest. Nga bitalo munnaye bitalo. No. Nedda gwe tolina nakungamba bitalo. Ebitalo nyina bigamba gwe wakati gwe kakufu embeera efuusa akabasa. Namwandu yamugamba nsaasidde gwe. Noyagala otubba. Kakati nina kusaba tokisindikiriza bulaaja. Tokisindikiriza. Kisajja kimunyizeemu awo kina amaanyi. Yajja amaaso ayagala nofuluma. Kakati tutwale omugenzi. Gwe tukwate omugenzi bana. Nga seba akwata sanduke. Mukafuna kakasajja tekayinza kujja maka tumanyira sewa. Guno oyagala ojja otubbe. Mukasira kaffe tuli mukungu bagagwe ngoyagala tubba aya. Bamubaja wabula ono muyaye wakubala mukazi kyava ateteekanya olagera okuza amaaso okulegeregagala yaduka yafubutuka emisinde ompati yagamba ki ekigenda maaso yafubutuka yayitamu akaasa najja yakola emmotoka eyali awo gye yasooka okwesoga yeesolosa mmotoka eyali awo mwe yeekweka kati nakyali kyabadde kimuleese ejasi kubakubagiza Maria, nakusaba soko kwate mama omutwali. Betty soko linengena kusaba twogere. Jini ekibadde kindeesirwa kitaawo. Betty labe embeera gye ndimu. Yamugamba nti mbeera wakaŋŋanka abagwe ng'oli mu kunyumirwa. Anti wannemesa obulamu buli wanaddanga ng'ongoberera. The day you and I got married. Omanyi olunaku lwali lusinga osanyusa kitange olunaku lwe baatugatta nze naawe. We got divorced. Nange olunaku lwe twayawukana olunaku lw'essanyu gye ndi. Vaayo gwe. Betty. I'm seeing Dr. Huffai. Okimanyi nti Dr. Huffai ennaku zino mulaba. Kuno kirungi. Just great. Kirungi okuba ng'osika na shrink. You have to go see. Nemba shrink sibona abali Miami. Lwaki weesiba ku wange? Because I don't want to share. Bwe bituuse kati oyo ngenda mutta kubanga saagala kugabana kintu kyonna nze naawe. Olaba n'ensi ennyene nnyiiza yennyini ensi okubeerako naawe. Tolina ky'oŋŋamba. Wuliriza gw'okwana tosiriwalirako tombogolera. Lwalira emmotoka gye yaguddemu ye yannakyala. Njagala okimanye nti kuyagala mukazi gwe. Kiki ky'otategeera? Emmotoka ng'efuluma. By'oluggi. Nga bakwatako bamuteekamu. Bayitawo bagende basobole okuziika omugagga. Sseruganda agendera emmotoka ya nakyala emabega. Nakyala ajja avuga mpola mpola. Lengera. Gambye tuli kayitibwa too much. Tulekedde kakadde ka classic. Tugenda kuba tufunanga bu classic mpola mpola. Yakwata no ku mutima n'akamuweereza. Gasi akatuleko ku mbaavu. Nigwo kaweereza. Kali bayitamu bo ne badde eri. Ye nakyala n'avuga nga dde eno. Baabano. Yassaako kasimayiro. Motoka yajja. Come out now. Yamugamba kati osobola okuva nakyala no yabadde yamulabye edda. Tiyekwese mabega awo. Webali kusiima. Exciting. With those big lugs looking for you and. Yagamba kibadde kinyumidde okulaba bali abasiru nga bakuyigga. Ekyewunyisa ne Jini abadde ayimidde ku motoka yange naye nga tasobola kumanya nti mabega gy'oli. I'm still alive. Kiwe kyabena nkyali mulamu. Asibamu katono katayitemu. For now.
webale Thanks to you. webale ngenda kwebaza gwe. I'm Betty. Betty Kerner. Kamugaba bampita Betty Kana. Really nice. Nze bampita Art Dodge. Sayiso mama fokasinga tuli kubara fokasinga. Guess you're not going downtown, right? Olabika tugenda ku side mu downtown. Nsida mu downtown. Kati kyekakola kamuvugane kamuleeta Palacio. Waliwo awo hotel bagita Palacio. Kagamba kalinga ka inn. Kibakola nga basooka bafuna akaseera ak'enjawulo nga bafuna akaseera ak'essanyu. Lodi Sebeyo agenze funirayo kantu. Era kamuwa obudde yeeyagala ne yeeyagala ekiro kyonna. Tiyakoma kweyagala kiro kyonna. Era ne kumakya n'akeera ne yeeyagala ng'abaana abalala. Kwegamba akaseera kali kassanyu jjereere. Ate omanyi ofuna omuntu nga tagenda ku stressing ambu ate simanyi njagala kino njagala kiri. Just kuwa bwi masanyu ngoli masanyu oli mu happiness yokka. Kweyagala. Let me see if you got this right. Leka nawo bakino nsobola kifuna obutuufu. Aliba abaho Al centro. al centro Pa dentro. Pa dentro. pa dentro. Babeera n'obudde. I'm loaded. Nze kulaba essaawa zino ndabika nzijuddemu. No. Ate gwe. Cry too much. Don't you ever cry? Oh, yeah, sure. Yagamba nti ekizibu kyalina atera okukaaba kono ya of course. Nze naddala ebyemusolo binkaabya. Kusasula misolo bitunga ebyo. It's made in heaven. Okimanyi nti omukwano gwaffe gulinga gwe baagattira mu ggulu. Match made. Tugamba alabira ddala balinga bwe baagattira mu ggulu. Okay, wait a finger. Kano soko kateeke bali ku lugalo. Balina kamugyeko. Make a wish. Baako kyosaba. Then kafuwe kagende. Nakyala n'akafuwa n'akalengera nga kayitawo kagenda. Jiwale zirebusa eno waggulu waliwo ssebo Sseruganda. Open up. Anti ngenda kusaba ne wandibadde oggulawo kono ngenda kugulawo. Rodi nno yajje mbwenzi. Abadde akyalina empeta y'obufumo kati agenda ogisika. Empeta nekkirira Katonda wange. Bwejja laba bwegwa mu kibatu kya Nakyala. Wow. I was right. Nsigeza mbadde mutuufu munnange. Mbadde mutuufu ku kyaki. It's made in heaven. A match made in heaven. Kyebika ffe twali twatondebwa kubeera ffe embiri kubira ddala mu ggulu. N'akwata empeta gy'afunye n'akimukyako. Odo Rodi bw'atunula. Okay. Tiyagaana. Kuba munaye akakyala kamuwadde amasanyu. Ate kakukayiramu ne ku ttooke. Soka teyalabira ddala engeri gy'abadde mu bintu by'okuyiiya bintu byakuyiriba. Osobola okumulirako wano mpola. Waliwo akaffe bali ssebo gwali muziki. Kabira mu bintu bya bbeeyi. It's Betty Kerner. Oyo si Betty Kana. And who's that? Bannamawulire no bakamanyi. Kakyere gwali naye ate yaani. Let's check it out. Sokoleke tugende tulabulire twetaaga content. The third time is the charm. Bagamba nti ogwokusatu gubeera gwa mukisa. Ogwaki? Marriage. Ogwokusatu mu bufumbo. Sokoleke. Kati ani yasooka gwasooka ofumbirwako ono Eugene. What's the second? Ate owookubiri era oyo omugwagwa. You married that guy? Oyo omusiru wamufumbira emirundi ebiri. Who's gonna be the third? Anti ekino kyabe nagwe weebuuza ani agenda okubeera owookusatu. Your new friend. Sokoleke mukyala Kana. My fiance. Ono no fiance wange. Fiance wo nga bamukuba bifaananyi. Kati Nakyala yamwetika n'amuleeta. Yamuleeta maka gaabwe. Butuufu ekituufu kiri Nakyala gyasibuko bagyava. Balina ku ssente, balina ku ttooke. Balina ku majja, balina ekkunje. Ng'akwateko bayolekera mu kinaabiro. Yajja. N'asooka alingizaako wano. Genda okugulawo ebbali. Nga bw'ofuluma eri ssebo wano waliwo engeri y'akapuulu. Munda mu nnyumba mulimu engeri y'akapuulu. Just kali awo kali simple. Wow. Kati n'awulira ku sayidi eri waliyo ebinaabiro nga kiraga waliwo anaaba. Kyamwaliza okujja alabe. Wow, Kanakyala kali kakafulumye eddowuli ne kayingire no kali mu kunaaba. Kati kimanya akaseera kakweyagala. Yatandikirawo n'asooka akono omuziki tantantatatang mbalabambambang yasooka najja mu bokisa n'agikanyuga mu shawa Nakyala gyali. Ndeeta wagireeba munonga anti nzijja I'm coming. Agera okugulawo gwabadde asubiranga si yaliyo maama nyawo yatwala. Can you guess what I'm thinking? Osobola oteebereza kye ndowooza. Nedda nsonyiwa maama. Nsonyiwa. Sorry. Mbadde ndowooza nti You can go out the same way you came. osobola okuddayo nga bwoze baaba teweetaaga kwebika. Okay. Tawula agimuggyeko. Yes, but
Are these yours? sokoleke zino pajama zizo zibokisa kono zange nsonyiwa maama nsonyiwa sekete mbadde manyi owange yaliyo nsonyiwa Now try goodbye. kale genda siibula ekyasolo ekyo tukiwulidde kati siibula gamba baayi okay butuufu yawulira nga aswadde yajja maze okunaabako n'okweteekateeka naye temwasooka anoonya omwagolwa gyali kali agenda okujja bali eno ku balukoni kali akakyala kasikanye mu kinaabiro nga kali bute akamulabye ng'ali muzimu mbalaba daddang kali noono New bridesmaids get up, or should I just put some more? fiyanse we Good morning. wasuza otya mukwano kono wasuza otya You've met my... ndowooza sisa wange liizi wamulabye eddayo bambi baya akatula bwate essimu neevuga Hello? alo No. The invitation's... invitation zirina ogamba nti honorable art dodge bannange Yeah. invitation yes kalina invitation zembaga batandise ddo zikolako Okay. kankakase bayi lwakubiri zijja kuba zituuse Betty, can I talk to you? osobola okwogeramu nga tuli ffe kanje naawe soka mpemu jasi akasekenda Father Larrabee. bakubidde ne faazi agenda obagatta He's on the golf course? anti munaye ali golf course Yourself the big one, didn't I'll do you? this... ku luno ssebo wavubye You're way beyond your wildest little. ekituufu kiri nti mu bakakyere wavubye Isn't he adorable? ono naamugamba nti yavubye mbu yavubye nakyala Betty, we need to talk. beti ngenda kusaba sooke twogere What about your allowance? kati alawensi oyagala kwogera ku alawensi ezigenda okuweebwanga Me too. I've seen enough. It's good? Great. No, he's nedda ono mwawufu munnange wonderful and you love naye ate ali wandafulu nkakasi ojja kumwagala sebo So, kaakati third sound. ogwokusatu guwulikika gutya I'll be 33. omanyi ngenda kuba mpeza emyaka 33 3 years. negenda kubeera mbaga yange yakusatu kibasegeeza namba 3 namba yange yamukisa Okay. Gotta go to work. kansoke nkwateko ngende ku mulimu How refreshing. kiri refreshing olina n'omulimu mbadde nsuubira nti engeri gye wavubye togenda kukola Bye. Have a good day. kale weeraba manze kaŋŋende najabe kasi musanyufu akalabiddewo ng'akayaayi Oh, don't listen. alabi katanjagadde Involved with this guy is waatomuwuliriza a bad deal. yagenda n'atomera gaayo omufumbo kwegamba ne bitatambula bulungi kali tugenda okudda ku yafeesi ono naasomya amawulire gafulubye dda ala I see. Congratulations. anti munaye kankuyozeeyoze I am not getting nze sigenda kufumbirwa misunderstanding. you just big misunderstanding Explained it to her and everything. kati wakimunnyonnyodde buli kimu kyonna ne mukitereeza nti togenda mufumbirwa oba togenda muwasa Everything is sinaba munnyonnyola naye over. oli omukazi alina engeri gyakwasaganyamu ebintu bye Over. Trust me. naye mu bwangu ddala kigenda kuba kiwedde Rings. jaswa kubanga kasussa Manny's in there. eyo n'ogyolaga mani gyali Or abaddeyo okumala essaawa what do you want me to do? kati nsoba tuyagala nkole ki We own for 2 people. ekisookera ddala atubanja In there, maybe you feel sorry for everyone I owe. No, I don't believe in self. nze sikkiriza mu bintu byakwekubagiza kwekuba nnaku Money? kati ebisiige byatunda mu bubba bino ebyekiyayi abisiiga yono kasajja katukalumonde kikabisiiga This kayitibwa kamani terrific. kino nga kyakabi I can sell it in a week. mu wiiki emu kino mba amaze okitunda leka Here for 3 months. kimaze wano emyezi 3 byonna byonna kati mbitwala olwedde enkubanja tonsasula ati You still haven't paid me for the last. toneba nakunsasula ebisiiga ebiri ebyasembayo Should thank me. wandibadde oneebaza n'okuneebaza Honey, if Vincent singa Vincent van Gogh paid for his painting, yali asasulwa ku bisiige bye yali asiiga oba osanga byandibadde si bya bbeeyi essaawa zino thinking about money. wandibadde tolowooza ku ssente Artist. nga baatisa abasinga baatisa abasinga balowooza ku kituufu kwegamba amannya gaabwe nzikiriza kyegamba leeta kuba akalimi You know, money. omanyi mani Go home. kwate kuba oddeeka genda osiiga ebisiige Money. Paint. mani siiga bisiige Yeah, maybe you're right. oba osanga oli mutuufu oyogera bw'otyo You naye ate gwe ate nze kiki were good. naye wali mulungi mu kusiiga ebisiige Ain't as bad. naye ate munaye good is the same as bad olwo kye bayita okubeera brilliant kati gwe oli brilliant Oh, why is it hanging on? kali lwaki kino okiteeka ku kisinga oba tewali mulungi kino gwe wakisiiga Just reminding me not to pick up. kino kinzijukiza obutaddamu kukwata brush You like it? okyagadde Take it. bw'oba okyagala kitwale Consider it an advance. kitwale nti kati kitwale nti nkusasuddemu advance esegeera kasatu kalumonde Don't say anything. tobaako kyoyogera Just don't. baluyo artist babeera na bigambo tebeetaaga bigambo tebetaaga kubaako kye boogera jasi gwosiima busiimi n'oyitamu n'otambula n'ogenda kale kwate kuba ogende weeraba tujja kuba tulabagana yafuna engeri gy'akafumbafumba kakana akagobye gamba bannange
Olulunaku olukukeerera n'ogamba basi luno luluzze ngenda duyitamu ntya kyava atula ebbali. What's Manny doing with your paint? So kuleke Manny akozesa ki ekisiga ekyo kono nkimuwadde. Nicest thing in here. Kyekintu nekibadde ekirungi munda wano ebisigadde byonna biri fake naawe waako. Kale abali wanagere kujja waliwo omusajja namukadde yali atudde ebisiga ebyo bye balina wano mu house. Excuse me. Sonyiwaamu nnyabo njagala owulirize. You have a provocative worker Okimanyi nti olina ati asoomooza. at home and live with it. Mbadde njagala mutwaleko kati lisimbereko naye ennaku etonotono before nga sinabakola my final decision. Of art would that be? Kati oyagala twala kiriwa. You're the most beautiful. Ye gwe most beautiful ati aliwo. I will not go home with you. Sigenda kwatako ogenda waka odoji. See, sometimes my man Try to sikanye kuba ebiseera ebisinga memole yange. Korsakoff Mbw alina Korsakoff syndrome. If it means Emuleetera he's okwerabira. hitting on me, I'd say you have a terminal case. Kitegeeza nti onkwano olina terminal case. Gwe taata wuuno. Atera okulaba. Taata wa Kyeruganda. Dad, Taata. Musajja naye muyaye. I wanted to save you the trouble. Mbali njagala kutaasa oleme kujja. I had to track you down at the police station. Lundi gwe wasembayo kujjawo nakujja ku poliisi ku CPS. For demonstrating against Okimanyi bankwata nga ngezaako demonstrating ku nsonga za death penalty. Nyina bakyali bange abali Lincoln Bridge. Nze nyina n'enkovu tuli batabu. Lovely scar, Mr. Dodge. I'm the only man alive. Nze musajja yekka akyali omulamu okusya ku byatuukawo. Sebo. Kitaawe musajja mukadde naye. What's this? We live in a big, red, horrible building. So kuleke tubeera mu kizimbe ky'ekisiru bwe kiti. We moved here 4 years ago when Mom died. Yamugamba ebyo byali biseera nga tukyabira Madrid. Twavaayo ne tujja wano maama Kasha yafa myaka ena kati egiyise. This is our home. Gano ge maka kati wembeera. You got the big room. No. Olina rumu enene siina. You have Tutandika. less ventilation. Kati oteekeddwa okuba nga olina rumu enene. Rumu eriko obumooli. Ate oza lwali tebamuleeta batandise omubimako eshoti. Shoti gyagenda okwambala ey'omukolo. That is exactly what I want. Ekyo kye njagalira ddala. One cake with the 3 in Roman numerals. Njagala basooke bankolere keeki emu ng'eriko Roman numerals eya 3. Could be vanilla, Bateekemu ka vanilla. could be strawberry, Atandise okunyonyola keeki nga bw'agyagala. mocha, Mama Zuwa alina ogireeta nga mbutuufu eri kiriya. or the Mama Zuwena. Betty, we need to talk. Beti ngenda kusaba basooke twogere. Bambi onansabye ayagala kwogeramu nange. Baawange tubbi. not losing the carrot. God, you are so gorgeous. Okimanyi kyoli sogojjasi. You look so good with me. Ate olabika bulungi mpulira ate ogenda nyirira ku olutaali. Excuse us a second. Bane musooke mutusonyiwe musooke mutuwemu akadde. Yayita wayogeremu ne nakyala kubanga amutwala sipiidi. Betty, Beti ngenda kusaba owulirize. I couldn't sleep last night. Ekyo kyakyo saasobodde kwebaka munnange. I don't know what Simanyi wawe nyinza kutandikira mu nsonga zino. special. Ekisooka mu byonna oli mukyala wanjawulo. Yeah. Yes. 1 in a million. Oli 1 in a million. Savor. A real life saver. Era nkubanja. Oba manja. Thinking So kati mbadde awo ne ndowooza. just too good. Ekituufu kiri nti Betty ali just too good for me. It's like a voice that says Kagamba liringa eddoboozi libadde liŋŋamba. Ati you don't. mbutuufu togwana mukyala oyo mukyala wanjawulo. What do you say? Sokoleke kiki ky'oŋŋamba. All I am saying. Anti kyengezaako okugamba kiri nti Wow. tayagala mugamba nti embaga njaga gikansooke kugamba yagala funamu ngeri Marriage. wiikisi bbiri In the decision department. twetaaga tusooke twetegeere twemanye naye kati munaye mu bbanga lya wiikisi bbiri nga mbaga kakubirawo omulanga munaye kakuba omulanga ne kadduka nga bwe kawowoola ala What the hell did you... gwe kiki kyokoze muganda wange Don't siina hurt him. tomulumya I said to her was the kyemugambye ekiri kimu kyokka nti ensonga tuzitwala ku sipiidi You always move too fast. badde ndowooza mwe bayiiya naaje ebintu mbitwalira ku sipiidi Have the common decency to do it well and make her happy. ekituufu kiri nti ngenda kusaba kyonna kye weetaaga kikole mu ngeri nuŋŋamu okakase nti abeera musanyufu wabula simanyi yajja Betty. Betty I'm sorry. kisooka ddaba mbyesonyiwa Didn't mean to upset you. ekyokunyiza simadde siikitegeezezza I spoke to Dr. Huffier and he nayogedde ne Dr. Afia externalized my feelings without inhibition. yangamba nti ngezeeko kubanga feelings zange nzifulumya ewatali sigaza munda kwera na busungu kamanyi ogende wa therapist And I don't want you to feel that you can't be completely honest with me ate saagala owulire nti tosobola kubeera honest nange and trust. kubanga ebiseera ebisinga obufumbo buba bwesigamye ku kyetwandiise bwesimbu na bwesigwa ng'ogasseko ne ka basic section nga bw'omanyi Things fine. so far everything is fine okakasya
Yeah. Everything is fantastic. Buli kimu kyonna kiri fantastic, tekinaba kubeera kibi. Kati bw'atuuka n'ayogeramuko nako. Except Okuggyako muganda wo oyo. I don't think she's too great. Sikiwa nti amatira. That's because you're not her type. Anti olw'ensonga tuli kika kya musajja gw'asobola kwagala. Teaches modern art. Asomesa modern art ku university for God's sake. She goes for those quasi-intellectual Ayagala nnyo abasajja abategeera okusinga ye. lines and Abasajja abambala obuwaani. Abatira okulaba ebisinema ebyo ebyabakesi. Okay. Agamba kaali. I don't want to hear it anymore. Genda okwate kuba okujja ebbali. Yamusikana ali ku ssimu alina gw'ayogera naye. Oli sisawuli ayitibwa Liizi. Ali ku ssimu agamba kimu don't. She knows it, you know it. And finally I know. Yamulya ku ssimu ng'ayogera ng'amugamba nti nkimanyi togenda asobola kuleka mukyala wo ne mukyala wo akimanyi nange nkimanyi mutosobola kuleka mukyala wo. So kati kimuluma nti yafuna omusajja atumira omusajja mufumbo tamwakadde. Lodi yali bali n'abiwulira n'amukwatibwa ennaku bambi. Tujja ku mulimu. What is this? Ate kino Well returned it. anti mukyala Doyiro yakikomezaawo. Country is this? Nsi ki eno? Respect the last wish. Abantu abatasobola gezaako okuwa kitiibwa kusaba kw'abagenzi. Oli omukazi gwe yasooka oguza ekifaananyi yakikomezaawo. Kaakati Shall I read you the mail? kusomera email Clean to the wastebasket. oba nzisuule mu kasasiro. Letters. Bwe ziba nga love letters. Our love letters. Of course no love letters lwakuba gwe toyagala ziwuliriza. Eno eva mu banka. The insurance Eno company. yaba insurance company. Ooh, very Ate eno erabika eri very romantic. letter from your optician. Eno very wa optician yo. Of course, by the bill for your last contacts. Nga bagamba nti bakubanja ssente eza contacts kugamba bamuwa obuwani teyasasula. I'll ever think about. Biruzi. Ne kati abantu ekyo kye balowoozaako. Bwe sisasula bagenda kunyiga. Yes. Anti bayinza okuba nga tebajja kujinga naye tubawa birowoozo ku kiki bajja kukola singa tubasasula. Obuwani. Nakwate kubo n'abusyaka kino okugira bw'ati. Pay the man. Sasula omusajja yakola obuwani tojja kyagala. Kiri abali waliwo ekyabwewunyisa agenda okuza amaaso ng'alengera ono omwami ayitibwa Eugene ex-wa Nakyalangaze yagamba afudde. Mr. Dodge waali Do me a favor. nyambayo ekintu kimu gamba bulaze wange ata Hide and seek with me. nti nkoye ebyokuba nga nzanyisa tepo Him tonight. You understand? mugambe neetaaga okwogera naye ekiro ky'olwaliiro yeefudde mbu abadde ajja kulaba bulaze wo You are looking for my brother. naawe onoonya bulaze wange Him before I do, please. bw'omulaba nga sinaba kumula ngenda kussa muŋŋambire ndi mu kibuga wamago weeraba baayi sikategedde kireyagala kulaga nti balongo yadduka emisinde kiri waliwaga bosi ono si gwadooja badde subira bosi ono gwadooja yaka mu gaali n'agisimbula n'adduka aya Tell him mugambe nzije ndi mu kibuga him mugambe bored. mugambe Bati ali mu town. Okay. By the way ekyo kijja kuba katakube nno. Waliwo ekirowoozo kyafunamu. Abaddawo ng'akirowoozaamu n'aga by the way I can become two in one. Bituwe bituuse kagenda kuneetaagisa yofunayo personality endala. Yakirowoozaamu awo nga kisya ku bigambo byayogedde wali ng'afuluma n'aga it can work out. Kati yavuga emmotoka. Ati Dodge. Someone who sounds like Art calling. Waliwo ali ku ssimu awulikika nga Ati akubye ayagala kwogera naawe. Hello? I'm calling on. Njagala kufuna Ati Dodge. Said I could. Ntuuse kugalayo ne bangamba nsobola mufunira ku ene namba. 50 minutes. Mu dakiika 15. Okay, kati tuwaita bunja kuba. Bored. Mugambe nti ze bulazo we Bati. Fine. Bati lunze nkubye. Okay. Nakwate kuba essimu n'agamba otyo. Njagala olaba obuyaayi. Naddamu n'akuba. Gloria yakubira sekuritale we namugamba njagala ompulirize n'ensonga nkulu. Exactly. Ngenda tuuka ewa Betty ndowooza mu dakiika 20 bwe ntuukawo njagala okuba essimu owulidde kati n'akwate kubona enajenga Ati Dodge. Yatuuka ebbali n'asooka amunywegerako ogamba otya. Brother wo n'akubye essimu agambye eki. What did you say? She said your brother called. Agambye nti brother wo akubye essimu. When do you have a brother? Kuva ddi ng'olina owooluganda. 12 minutes old. Anti munnaaye ansingako eddakiika 12. Muli balongo. Absolutely. Tufaanagana tulinga binusu tosoba na twawula. Thought? Well, we look the same, but Tufaanana naye
We've got now. twawukana tetulina bye tufaanaganya nze naye. He broods. Asiiga ebisiige yeefula wakabi avimba Doesn't even like. ebisiige abisiiga naye tabitunda nabitunda. Yeah, who knows? oba osanga abyagala nga bwe biri. You know what? Omanyi He burns some. oyogola baseba amanyi n'okubyokya nga amaze okubisiga n'abyokya. Lots of waste of time too. lwaki abayonoona obudde bwe bwonna. Human being. nze ampulikikira ng'omuntu kalino kamuwaana kyokka tekanaba namulabako. He was in Italy. nasembayo okulya nga ali ku sayidi ya mu Italy. Italy? Hello? halo esimu neevuze. Yeah, hold on. asoose saawo n'amwana mwana ate nga bwamwefiisafiisa. esimu yiyo Really? yange atani akubye. Hello? halo At the tone, the time will be exactly 8:30. essaawa no zigenda kuwera 2:00. Gloria. Have you got Bart there? baati waali awo. And answer that one. ekyo sigenda kyanukula. An easier way. soko mutere ku simu njagala kwogera naye. Bart? baati Oh. katonda watumbwa gwe kale si wakiikiriza twayingiddewo mu kibuga banange. Using my degree in architecture. kinewunyisa okuba nga mbutuufu diguli yange gye nafuna Days ndi mbino. works for Sentinel Express. Maybe we'll have oli ayogera birala ono sebo yefulamu ayogera ne bulaze we. I really want to see you. butuufu njagala kulaba. men are getting more and more bizarre. ensonga ze z'abakazi kati zitandise okwononeka ge mazima ati. We should try the personals. You know what I mean? I see. yes of course sikiraba. Well, I can't promise anything. sisobola kusuubiza kintu kyonna. Oh, it's me something. Yeah, we'll talk tomorrow. tujja kwogera olw'enkya. Still alive and bw'onooba okyali mulamu gwe mbwa gwe. look at yourself, will ya? wetunuulire gwe 4 gasiya. weeks salary. esa olwedde batubanja nange nkubanja sente. Okay, see you, alright? kale bye. Bye. This guy is incredible. mutuufu ono gayi wakabi. Family? nandiyagala osikana famireyo. The Manson family. awo kisikako nensikana Mason family. kakati Situation in the yakwateko bunajja asikane kitaawe. kitaawe ono golaba be basajja bano abaali bakulira ku William awo. Bart's in Miami. okimanyi nti baati ali Miami. firing nano byawandiika. of the surgeon. afokasinga ku byawandiika erudda. unaamugamba Hey, make muzeeyi ali mu kuwandiika. this fake. What a woman. I said. nkugambye nti baati ali mu kibuga. baati azze kirungi. You know who Bart is. ndowooza baati omutegera taata omumanyi. of course mumanyi baati. Your son. mutabani wo mulongo oli mulongo. baati mumanyi. Just because someone might call and want to talk. olwokubanga omuntu ayinza okukubira essimu kweganga akubuuza biki ng'abyogerako. Like you've never. kwegamba saakala weefule mutomulirangako tomumanyi. I'm going to forget either son. nyinza ntya okwerabira batabani bange. ajja okwerabira batabani bange yeggwe nze sobola kwerabira batabani bange. kirabika kyo yali akikoze koko sometime back. kakati I'm not going to help you. wabula sigenda kuyamba olwaliro. Time you're in a jam, I prefer you were straight with me. ku luno njagala lisookeko okunambululira ensonga eri ku ki. Find something's in it for you, of course. Listen, you son of a bitch. gwogwana gwa malaaya. Mother, forgive me. What is this bullshit? naisooka omulezi n'ensonga zekussaako ki. Get you to help me. njagala kunyamba. Ask you. lwaki tosobola kunyamba nga sikusabye. anti nsaba. ndi kitaawo oteekeddwa okusaba oba oyagala buyambi bwange. Is it money? ensonga yekussa ku ssente oba mukazi. You don't have to help. kale bireke tonyamba biveeko. To bw'oba toyagala have to do it. Money bireke. or women? bakazi oba ssente. bakazi. Is she special? mukazi wa njawulo. So what's the... then kati buzibu ki. bwe kiba oli muzeeyi ayagala abakazi. ngenda fumbirwa akaseera keeko bwana wange. ngenda fumbirwa ate muganda we. wow ogenda kuwata Sister. ogenda kuwata muganda we. This... kati ono waswa gongamba ono alina erinnya ery'ekisiru musimanyi baati. yagenda ofikisinga. I know. simanyi sigako bima simanyi. kale nga tuvuddeyo. unagenda okulengera ng'alaba nakyala. Any second now, a woman is going to walk in here. mu sekendi ntono omukazi agenda kujja wano ng'abuuza ati. Speak to my brother. mugambe ekintu kimu nti baati yaliyo mu yafeesi. bw'aba ayogera agenda kwogera ne baati. Yeah, I Okay. lied to the woman you're engaged to, but it's not as bad as it sounds. I get it. yajja amugambye nti ajja agenda kuba abuuza ati. wabula gwe mugambe nti baati yaliwo. bw'aba ayagala kwogera ayogere ne baati. n'agenda okugira bw'ati. yatuuka ebbali n'asooka ajjamu empeta n'agiteeka ebbali enviri n'azijjayo. abadde asibye kaponteiro. ekirabika baati wa buwaani. Morning. wasuze otya.
nkuyambe munange Art Dodge. nonya Art Dodge. He's not in at the moment. Art Dodge nga taliwo essaawa zino. If you like, Bw'oba oyagala speak with his osobola okwogeramu ne muganda we Bart. ayitibwa Baati. Baati waali I'd love to meet him. oyo Baati ate nandyagadde omusiikana. Well, he just arrived from Italy. Bagamba nti yakava mu Italy. Of course yakava mu Italy. Okay. And who shall I say? Kati mugambe nti ani azze? Turner. Mpitibwa Betikana, fiancé wa Art. Fiancé wa Art. Okay, why Baati? Your brother's Fiancé mulamu otubbi ali wano. Miss Kerner. Ayitibwa mukyala Kana. Send her in. Of course mugamba agenda mu yafesi ya muganda wange. Mwana uli agala fansiko. Right there. Abadde yerabiddeko essaawa. Yigira. You're very welcome. Munayitusa kulaba. Weraba. So, Kakati. you are Betty. Yegwe Betty ono seba ali polite. Yekwa ikugamba ali gentleman. Ndi surprised. Nange bwentyo. You're not at all alike. Nye temufaanagana nga bwe mbadde nsuubira. Brother is obviously attracting more. Of course brazo wange alina abakazi ba attracting ennaku zino. What do you mean these days? Kikyotegeeza ennaku zino. Tugambe nti The girls he used abawala be yateranga okuzuŋŋana nabo. to. Abawala tebaali mu kiraasi yo. Adulty. Mutuufu tebaali nga ggwe. My brother has a certain. Brazo wange ayinamu enkola ey'ekivubuka. Find him a little boring, Gwe tumulaba ng'abowa. limited. Yes, ali so limited. Sinaba bifuna ebyo. You're an artist. You can't Yagambye nti oli say artist. bad about a person until he's been dead at least. Tosobola gamba artist musufu unless nga amaze okufa amaze okuyita emyaka 10. That's so pedantic. Baatisi batera basima nga bafudde. Romantic. Tekyamugamba. Kyomunnange. I love you. Naye gwe sisaba ng'asobola okwagala. Come by with Art for dinner tonight. Lwaki okwateko bunojja ne art ewaffe ne tulya ekyeggulo. Meaning of life. Oba osanga. I won't take no for an answer. Syagala ogaane. Clock. Njagala ojje ku ssaawa 3. Osegeera. I can't wait for my brother. Webituuse sigenda kulinda bulazo wange. Miss Fletcher, Mukyala Fletcher. if my brother shows Bulazo wange bw'ajja wano. him anything, Mugambe nti neetaaga okwogera naye. Betty, Betty. a pleasure. Munayinsa okulaba. Till tonight then. Ndoza tunasiikana ku ssaawa 3 ku kyeggulo. Of course ku ssaawa 3 no problem. Kamala okwateko ngene mbeeko byemaliriza. Unawulira afeiseko. Igale yayo omuyaaye. Aya. Kile watu kyava akyuka. Ayina entambula gy'atambula. Eno entambula y'ono ndalamu. Ali so humble, ali so polite. Gamba ebintu byabikwata mpola ayogera bulungi tapakuka. Si kipaku ngoli. Kakati watuuka wano n'atema. Yajja. Kakati tewamulaba. N'ayitawo Mitsinde. Gyebale. Omwana w'okukyalo yawuli ali abonna bumaliriza. Kano kamulale kebuuza ali ku ki. Yajja ebbali asooka afunayo wadde ekigoye. Genda okulengera nga nakyala akyali mu dduuka. N'akwateko n'afuna ekigoye nassaako. Kali yajja kyakola asiba kapontero n'ajjako n'obuwaani. Why? Maama oludde wano. Nsikanye no bulazo. He's very complicated. Okimanyi nti ali so complicated. Yeah. Like a great best man. Naye ajja kubeera best man mulungi. Okay. Ate ekyo ekirowoozo kirungi. Ekyo kijja kubeera kisufu. Konoleka naawe ekya best man tokisindiikiriza. Oli naawulira ajuwisa. Alumucuulemu. It sounded important. Nze okusinza kijja bw'ono kimugamba kijja wulikika. Okay. Wamasaagala tulwewo. Wedding? Kankusisika ne mmotoka tugenda. Onojja kumbaga kono nyinza obutajja. Mbaga y'ebyafa nyinza obutajja. Oli n'abadde ateekamu kasonda baasi ku kya best man. Okay, I'm coming. Wabula gwe no naawe. I don't mind lying about the check. Nze sifaayo kulimba ku bya cheeke mu mailo n'ebisigadde byonna byonna ebirala nsobola okulimba. I just don't think 7. Nis olusa $7 zompa awa tesobola kavalinga bino byontaddemu kati. Choose. Osobola osalawo. Bad or back to this. Either okwateko bunoddayo ku hotline oba osobola osigala n'okolera wano $7. Ati kikyate. Gloria. Don't you? Erinnya lyange toddamu n'ompita Fletcher. Wafulumye wano ng'ompita mukyala Fletcher. Nze toddamu kumumanyira kumpita Fletcher. Bampita Gloria. Why do you Kale agenda ofuluma kumbe Eugene yabadde asazeeko nakyala. Ekisisebo naye alemezaamu. I want you to leave me alone. Njagala osooka ndekaamu nzeka. Ati To see you again. nsanyusa okulaba ati nkulaba ennaku zino ozuŋŋana ne Betty bakwena Touch him, don't even. tomukwatako tomusemberera njagala muyozaayoza amawulire nagasomye bw'aba agenda kusanyula. I know you. No, Eugene nkumanyi I'm not the same guy. I mean, anti sikyali y'omu. here. Olaba naguze n'ebimuli njagala bikusimba. Just a warm-hearted guy. Muveeko gwe lwaki tomuleka muveeko muviireko ddala genda eri wama tugende bebi yitawo muyitawo muteeke mu gaali amugambye mwalina kiss of death
ng'ayingira eggaali kujagisimbule. Kiss of death kijoyogerako oyo bwa kisinga ofuka byafaayo tiwalaba sinema ya Godfather kati Eugene bamuleka ono gula abalina sente boss tukwate kuba okudde bali kati yajja maka anti bamuinvite ku kyeggulo kati yasoka kujanga Seruganda bati niyetereza ina pose ziri ulabika yegwe bati And you must be late. anti ulabika gwerize. So Art told you about me? Ati yakugambye ebinkwatako. He tells Of course yangambye nangamba nti got off on the wrong. mwababiri temukwatagana. That's a very artful way. Era dambu tofu yengeri gyabadde asobola okigamba. I know he comes off as Ntimanya ebiseera ebisinga apakuka. fake. Pakuka ayina engeri gyakolamu ebintu bye. Muyayi. Like whatever, it's Kyonna kyekiri fits him. He's a very kimufiitinga because he's a smooth operator. To survive. Yalina survivinga ku kyaki. We grew up without Manyi twakula tetulina wadde olwataano. was an artist. Nze nali artist. Kids used to kick my ass. Abaana batyanga okunkubanga ku ssomero so kati yabeerangawo nanwanirira. Baati Art just called and he can't. ati akubye essimu n'agamba tagenda asobola kujja. Problem with your dad? Mbusimanyi kitamu alinamu engeri ya tagali agenda sigala wa kitaawe. Korsakov syndrome. Alina Korsakoff syndrome. Yeah. Very nice of Art to let you come. Bambi ati gwakukkiriza ojje. He's got a very nice. Ayinamu obuntu bulamu si mubi. out on the veranda. Ekyegulo tugenda kiriira wali eri ku veranda. Ndowooza tugende. This is a very nice house. Bane mulina amaka go mane yefula mutagalabanga nako. Kakati ate kalizi kabe kakamatira. Jangu tugende eno. There is only Rambo. Rambod. Lwaki? Well, it's obvious. Of course. The original. Original ze yasooka okola. Seagal and Omanyi Steven Seagal ngasseko ne Van Damme. Ebintu byabwe tebinyuma nnyo. I admire him because Nze mwegomba good sense to quit. olw'ensonga yalina good sense to quit ng'akyasobola n'okugenda maaso. I think the two-seat Naye ate Rambo yasooka ne Rambo ey'okubiri zanyuma nnyo. Rambo. Agamba Rambold, omusizi w'ebifaananyi tagamba Rambo, trying to omuzannyi wa sinema. be for Anti njagala kyosa mbozi bifo nga tenaba kunneebasa. So, are you Kakati. saying that all artists should quit when they're 18? So kati gokkiriza mu kyaba artist okwitinga nga balina emyaka 18. To stop when the Yajjayo siba atambula kati n'omugwabi gusigala guli ogunene. Ogenda gunywa? no, I'm gonna. Nedda ngenda gugaaya. Ah. Baba bali wano. Olisebo mafia boss Eugene. Eugene tazikiza. Yapangisa eryato ne lijja likuba fireworks. Aze kwetondera nakyala. Aze kwagala mulabako. Niyagamba tufudde. excuse me. Musoke mu nsonyi mumpe mu dakika tukamala okulaba. My ex-brother-in-law, who's been Manyi mulamu wange muntu wa katemba. Unlike your sister. Ng'ogyeko muganda wo. Get off of my dog. Wandibadde ova ku ddooko yange gwe. Are you crazy? Oli mulalu. Somebody should take you away and... Muntu mwateekeddwa okutwala bakuggalye mu ddwaliro ly'abakatala kiki kyoliko? Yeah, it's the day they take out the trash. Lwe lunaku lwe bajjawo kasasi. Our anniversary. Leero anniversary yaffe. No, it's not. Our anniversary. Anniversary yaffe yali ya June nga 8. Our second. Anti second anniversary jukira nakuwasa emirundi 2. Tell me that. I've been Kye kikuleso ngambe. a lot of money. Mbadde wa musawo okusobola gezaako kwerabira nsonga ezikwatagana ku ggwe. Yalese no ba El Mariachi. Bagenda suna endongo. El Mariachi. Yalese abeeka band. Cabo. Ojjukira mu kanisa mu Kabo. Funny little prick. Ne twasiikana mu paatiri eyali asesa My bouquet. gye baakyankalanyiza ebimuli byange. It's not gonna work. Ono yagamba ne bw'anaamwesibako tekigenda kukola. Yes, kisoboka okuba nga tekigenda kukola. Naye akaziki ke baliise kasufu. Baliise abeeka band. Naffe we can use this opportunity ne tufulukinga ka moment. Mwete kanamulete bali bakone dash. Magujeresa akapiira. Agala kuzanya fake. Najikanyugira. Nakwata na kyala aseze basoke bakone dash. Bavweko. Batube na nsonga jawe. Lengera. Some flowers are not gonna... Fireworks ebimuli tebigenda sobola gezaako kugusa nsonga gy'oyagala genda. Ate akaziki. These are the guys I feel. Yamugamba sebabo nalese beeka be bakyasinze. Pablo had a Kuliko oyo Michael mulaba asuna sojita oyo. Namujje mukomero oyo golaba oyo siwo. Namujje mukomero muleeta wano. Segera. dance with me. Ngenda kusaba lisi tubojjemu akaziki mpola mpola. Genda. Bami nkwegayiridde. One last time. Alisi omulundi ogusembayo. I'll never bother you again. Ndayira mazima ga Katonda mugulumbitiwe ebingi okamala sigenda kuddamu kuteganya jasi mpaka dasi kamukoka. Nkakasiza tya Katonda wabula leta asikale kankusibule weti mudange. Nkusabusaba nkusibule weti. Nakyalaga bakali.
Kasito subiza kadasi kamukoka. Ntiye. Labado bado. Wali ofumidwa kono wali owasizaako. Nedda. Nange sikikola. Mabuja neremeddeko. Nereta kapira ne data. So, Hopper kwate kubona akakanyuga. illegitimate. Ekisegezo ono ye illegitimate shani mu maka muno. Kwa mwabali mwenna muli bawala. Ebukabeera Maguja yitwa Hopper. Nachi atamanyi lwaki asikanyi kugamba afunye peace. Mulodi ono. Abasajja basuna endongo. Abasajja bakuba omuziki. Kana kyakatu kesiyani kadananga nofuna mu olusonyi. Wow. Ya abasajja abategeera. Kati oyo kisirani akuyamba ki? If there's an ape in my life, Bwe oyogera ku mazika agali mbulamu bwange gwe zike liri mbulamu bwange lwaki tondeka? Genda nze nkutadde. Kati nkoze eki? Mugaga anti munange. to scum sucking. Kiri mu kweyogeza gasi wama musole bulungi. Hate you, Eugene Paleto. Eugene Paleto nze nkulinako obukyayi sina kyenkwagaza. Kakati tuteekeddwa okulekerawo kono omuziki anti kati bandi weba evuddeko ffe. Nedda. Tukyasobola okunyumirwa teri kigaana. Bane mutuufu kamunyumiddwa kamwagadde gwe kyoba omanya. Kagenda nga tuvuddeyo. Lwadi musajja muyayi yakwate kubo najja kusoma nakyaja asomeseza ebya art. Kati agenda okulengera nga nakyala amulengera ajja. Waliwo abali wano mu ka discussion. Aha. Kakati eyo y'ensonga. Awo talina kujja mulamwa. But Hi. What a surprise. kali yefude mu beeguddeko That's right. okola kiwano. Empozi wano wookolera. Olinamu eddakiika tufunemu akopo ka kyayi nti gyatugende. Okay, guys. Kali Very. kibadde kirungi okwogeramuko nammwe mweraba. Bwewuunya omusajja omulalu abadde abaguddeko. Fortunately, they don't emphasize technique these days. Ennaku z'omulayi tebeefasizing technique. Smarter an idea with technique. Yagamba nti osobola okunyiga ekirowoozo ng'okozeseza technique. What good is an idea if it stays up? Kali ekirowoozo kikuyamba kisinga kiba kisigadde mu mutwe. It doesn't paint. Now that's my definition of a coward. Nze awo yali amugamba nti kiringa kubeera nga artist asobola kusiga kono yabeera mutiitiizi. Are you working now? Wanandise okuddamu okusiiga kati. Can't seem to stop. Tisobola kulekerawo munnange. Work. Nandiyagadde okulaba ku mirimu gy'olina. So there's probably nothing to show yet. Kusinziira nti wagudde oyinza okuba nga tolinawo art gw'olinako naa. Just here. Nyinawo art gwe naleese waali wano mu kitundu mwendi. Time. Bw'oba olinamu akadde tusobola okukwateko bweweka kuno akadde nkalina. Kati nti yes. Okay, great. Kale tewali tabuka ndabe. Just call. Kansooke nkuba akasimu so that bategeeze tugenda kujja. Kale. Nakwateko bonajja ebbali yajja. Money? It's hard. Kali yakubira kali kakyali kakamuleetera art. We're going nuts about you. Yamugamba wandibadde okwateko bono ojja kugala waliwo abaagala art we kati nakubirira Gloria. Crucial. Ensonga eno nkulu ngenda kusaba onnyambe. Look, money will be there. Mani agenda kubeerawo mu ddakiika ezitali kyawala. 2. This is not a game. Guno si muzannyo. There for now. Njagala osooka omunkumirekawo okumala essaawa. Kati nkikole ntya? Karma. Of course oli mukyala. Kikole ng'omukyala. Nkumirawo okumala essaawa. Kati nakwata nakyala n'amwetika. Yamuleeta mu kifo kya mani. Kali kakyere akamusiigira ebisiige. Ewaaka amanyiyo. Kati gye yaleeta nakyala. Of course olwede waliyo waaka aliyo. Gwe katanaba kuderivalinga. N'amuyisaawo n'amuyingiza munda. Nakyala agenda otuuka munda. Jjukira ali mu sector ali mu department eya art. You're the first person to see them in a long time. Gwe muntu asoose okulaba ebisiige byange okumala ebbanga eriwulyako ddala mbisiga naye si bitunda sibigaba. Era mbikumira wano ebisinga. They are not big deal. Si byamaanyi kiri awo. Good. Naye ate birabika bulungi. Nze mbyagadde okamala. Kirungi bw'oba obyagadde munnange. Okay. Kati waliwo ekyamukwata amaaso. Is that yours? N'amubuuza ekyo ekiri ku kisenge kikyo. I love that. Nkyagadde ate oba ate kyo. Kituufu kyali kisiige kye n'akiwa kano kamani. Kibalagavu lwaki kyo toyagala kiraga. Simple and heartfelt. Kiri simple ate kikwata ku mutima. Okay. Manyi? Yakiwa mani kati yakyetika n'akiwa nakyala. Keep it. N'amugamba kitwali kisigaze. Osaaga. My gift. Kitwale ng'ekirabo kyange nga nze ekikuwadde. Of course. Sisobola kuno of course osobola okukitwala. Njagala okitwale. Kitwale. Please. Bambi nkwegayidde kitwale. Kitwale nkikuwadde kitwale. Bw'oba okyagadde togaana. Kikuwanga kirabo kyange. Wow. I love this. Yagamba kino kyo mbutuufu nkyagadde.
akwate kubo kabaka mukuba kapeke na kata kimekisi jukira wade tibana bakusetula kutuuka eyo. Well, I better go. Ndoza kati nkwate kubo ngende kalina engeri gye keeyisaamu ya kikungu ate noludi ayagala akakwate mu ngeri ya kikungu tayagala kapakukirako nnyo yagala ensonga zitambuza empola mpola kaza amaaso gyali tayagala akalage nti wa maddu naye kola bono seruka ajasi kweyisaako bweyisa naye muganda wange maddu galina galinga gabashi muzika teri budde gakaino nga atudde nga kagenze yasigala munda wano era nga asigadde munda yasooka najjayo zino zibrush yali musizi wa bifaananyi biseera ebyera naye kyabika atuuka essira n'abiraba nga birabika tibina gye bimutwala naye ate nakyala amwagaza okuddamu okusiiga yakwata n'ateeka erudda kanvasi kutandika okuyisaako mpolampola. Muzeeyi abagira bwati agendo soko lindeko yono mutabani kyate yamusanga nga gye ebifaananyi byonna ebikadde abitadde wano inajikyali kyakamala okusiiga okimanyi nti kaana go ina talenti mu butuufu ina talenti kyasize osinga ne ba Picasso bonna ba Van Gogh bonna abo basinga abo bonna ba Rembrandt bekifaananyi mwana wange tudda ewaka mukuru sebo yaliwo waliwo ati dodge yaliwo kano kantuke bona kati buntu wesebo ngira nakatunulira abali wano geno uli abali mukona okuza amaaso okulengera nga aba pavilion events sebo batandisedde okuteekateeka omukolo gwe yagamba tufudde katu mukolo gw'embaga ala yajawulugumya akafwanga Arts Gallery. Gloria. Messages. Waliwo baka bwange bonna ewaka. He read about your merger with the current. Heroman yabadde ayogera ku byamajja y'ombu simanyi n'abakana. Raising the rent. Yagambye kale agenda kwongeza ne karenti kuba yakulabye kati munaye ennaku zino. Ofubutukana bagagga. Sokolindeko. Mbu muganda bwe yaleseewo obubaka. Sokoleke. Arts Gallery. Gloria. Ono baati yayogera. Oyinawo amasimu gonna. A certain Liz Kerner call. Anti Liz Kerner yakubye essimu. Bart, I'm worried about your brother. Mbutuufu baati neeralikidde ku muganda wo. Ebyo tujja byogerako oluvannyuma. Kanakye yabadde yakubyekoko essimu. Ku mulimu ndowooza nga yeetaaga loodi naye n'atasobola kumufuna. Weetaaga ekyokunywa wambadde njagala leeta kyakunywa ate gwe Liz kono nze ndyoke. Kati yagala kumanya nakya yabadde akubye essimu nga gwe naawe soko ndeke. Jukira amagujja yeemanya ali omu. Kati yeebuuza nakya yabadde akubye essimu ng'ayagala ki. Yeefudde mbwaze wano aleeta byakunywa. Aba ayita. Nakya ne ekisiige yakirese n'akitimba wano. Ajja bakirabira. Kati yajja akuba essimu. Njagala olaba obuyaayi. Okay. Essimu ng'evuga. Cancel that order. Eyo order gikansolinge. Thank you. Genda okwata essimu eri waliwo essimu evuga genda osooka oginkwatire. Don't accept. Bw'otokkiriza ezo condition tozikkiriza. Hello? This is Bart Dodge. Nze Bart Dodge. Speak to Liz. Mbadde nsaba njogereko ne Liz bambi. Okay? Hello? Liz. Bart. Nze Bart munnange. Yeah. Wakubyeko ku yafeesi nti ye. Stay here and Omanyi olunaku lubadde lutandise otwonoonekera wa ne ŋŋamba bulazo ye waali. Ne ŋŋamba tosobola kujja. Anti nyinza obutajja misana. about dinner then just a Kati ate ku kyeggulo lwaki tojja ku kyeggulo ne tubeera babiri ffeka. Sure. Ku kyeggulo. Good. Awo ku kyeggulo si wabi. Okay. Saawa 3 ziri okay? Can you make it a bit? Osobola okwongeramuko 10:30 then. 3 kitundu. Let's compromise. Omanyi kye tuba tukola kale tukole saawa 4. Okay. You want to talk to Art? Oyagala okwogerako ne Ati. Put him on. Kale muteeke ku simu twogere. Simu nasooka agireka mbadde neerabidde ebyokunywa. Yaleeta amazzi. Oli ayita Ati. Phone for you. It's your brother. Essimu naye bulazo ayagala kwogera naawe. Can you hold that? Soko nkwatireko wano. Okay. Jagikwate. Laba. Bart? Baati. That's no problem. Awo tewali tabu bulaza. Sounds great. Awe si wabenze kasi oyogera. Yeeyogeza no yeka essimu tennaddako. Bye. Oyo mumaze. Forgot the ice. Neerabidde ice tufudde. Kansooke ntekeko ice. Nadduka emisinde. Akimanyi oli ayinza osigala ng'akyali ku kyo n'agizzaako. There you are. Kwako.
How's Bart? Bati ali atya munnange. Bart. Bart's fine. Bati ali bulungi talina buzibu. Very happy. Ekituufu kiri nti musanyufu ennaku zino simanyi lwaki. Betty, I got Betty. a problem making dinner. Funyamu obuzibu nyinza obutasobola kujja ku kyeggulo. Miss this dinner. Bw'omisinga ekyeggulo kino. So just begin. Amazima ga Katonda ebizibu bigenda kuba bitandika butandika tonsiriwalirako. Kati of course yalina okubeera ku dina ne Nakyala. Ng'alina okubeera ku dina ne Betty. Ati Doji alina okubeera ku dina ne Betty. Kyokka alina okubeera ku dina at the same time ne Liz. Kati kye yakola ono yamufuna ku ssaawa emu. Nadira ebyokunywa n'abaako bya ssaawa. Gwe ssebo. Simanyi ki kye ngenda okugamba. Leeta okkirizibwa tandika kukola bintu bya kigwagwa. The only way she can take him. Anti dokita yagamba engeri gy'asobola okumira eddagala lye ng'alinywereddemu. Eyo ssebo Chateau Frontenac. Tosobola teekamu kasyakirowo. Leeta. Ono wayini wange namusasulidde. Bwe manjagala mukojobamu manya mukojobamu ate nga tolina kyogenda kukola wulidde. Kyosabye kyonya okuyingirira ssebo. Gasiyo neetako olumberembere. Yagenda si musanyufu. Frontenac simanyi Frontenac bagenda mu. Kati yateekamu byataddemu. Nakyala n'akwata ekkubo n'ajja. Weebale munnange. Kwako kadrinki kaakano. Ndowooza tubonge. Arriba. Abajo. La Centro. Okay. Tuwute kono of course. Ate bwe tuba tunywa kawanyi. Olina kawuuta. Kawute baby, kawute darling si. N'akawuuta. Okay. Oh. Malizo kawuuta. Yes. Kaakati nolowooza yalwawo. Bye yali amutedde mukazi watu byamuutula byamufuntula. Genda okwata ekkubo omuvuga omukomyawo eka ng'akubiddwa takyategeera. Najja amwetike asobola okumuyingiza munda. Kirungi akadde yali akyali mu kaddeke. Ono yamututte essaawa emu ku ddina. Oli yabadde amusabye mutulina sikana ssaawa 4. Kati yabadde ateekeddwa okukola kyonna ekyetaagisa kigwere within between essaawa emu n'essaawa 3. Then yalyoka akwateko agenda kisika n'oli. Abajjanga omukozi akkirira. N'atooka amufunira wano. Teyagala mutwale balowoozi nti atwala kifudde. Njagala okimanye nti kweyagalako nange bwe ntyo. Alyoka amwetika. Baabali namukukusa bulungi n'amuyisawo n'amuleeta paka amuna mu kisenge. Amuteeredde mu biri bikanywe. Onoosonyiwa darling sinaye. Zino ensonga zibadde ziteekeddwa okugguka. N'akwateko n'amuggyako bino. Kati n'amala ne yeetereeza. Yayambalira wano. Kati n'amanya alina ofuluma. Kati agenda fulumanga Bart. Ayagala funa ngeri gy'afulumamu then alyoka ajje. Genda okugira nga nono ali mu kweteekateeka. Unali mukweteeka kuba akimanyi Bart alina okumukima. Ala. Eyo wafu saayiseeyo. Eyo wafu kati ngina kuyita eno. Najja. Tukebalira agulawo akagye. Kyokka obuzibu kabunajja eno ali waggulu ku balukoni. Kati talina okukkirira wansi. Agamba omanyi sigenda kwesa madaala. Ffe twakulira mu kyalo. Baakulira gomba. Baawalampanga amapaapaali. Nando tagali. Yagamba tufudde baddaage. Kakati n'alyoka ayitawo. Kumbe ekigere bw'agira ati yagwa mazzi. Yasirituka okakanayise agudde mu mazzi. Amana akwate ekkubo n'avaayo talina kyakola kubanga engoye talina gy'agenda zijjeza okwambala. Yajja atonyolokoka. It's always raining when you need a cab. Omanyi enkuba egenda nekubanga weetaaga kaawa. Anything I could change? Olowooza ati alina ku ngoye ezensobola okwambala waggulu eyo. You hungry? Oli muyala. Famished. Kosi enjala ennuma. Okay. Here? Wano wetula kakalino ono yamuleeta ka restaurant we baabeeredde eddala wennyini. Too long ago. Omanyi awo natulawo bbanga Sydney ne liyise emabega. Balabika bakozesa ka restaurant ke kamu. Kakati aweereza. Asokoliddeko. Ono si muyaye gwe naganya okugiragira nga atabulatabula wayini. Abantu nga bakutunuulira ajasi munnange. Nice to see you. Nsanyusa okulaba natera moswa. Would like a bottle. Nali yagadde ofunira ecupa ya wine. Cognac. Kyoteko Frontenac. Monsieur, I am desolated. Anti onoosonyiwa munnange. Person has committed an act. Omanyi akasi akayise emabega olina ebintu bye wakoze. I think if you ecupa ne tutagijji find another one. muteekeddwa okubanga mulina endala genda ogirabe. Kale moswa. If you promise not. Bw'onsuubiza mbu togenda gikojobamu. Musaa mulalu. He's French. Manyi mu Faransa. Let him out of the cellar. Singa bamulekayo eyo wali emyenge ne batamugyayo.
Your sister, kati muganda wo brother, ne brazo wange think we'll be dancing at their 50th wedding anniversary? olweza banaaba basobola okuzinira ku magayo w'emyaka 50. She might just marry him. Simanyi. And then ayinza n'okeera ku makya n'afuna omulala gw'ayinza okufumbirwa ayinza n'omufumbirwa emirundi 2 n'afunayo n'omulala kwegamba A little worried. sisa wange si mwangu ono ati yeeraliikiridde Might be rushing things. yalowooza nti ensonga zino ez'obufumbo azipakusa Panic has already sailed. kati takyalina kyakola oba eryato lyasimbudde